Essula ey'omwenda. Awo Erisa nnabbi n'ayita omu ku baana b'abannabbi n'amugamba nti, weesibe ekimyu otwale eccupa eno ey'amafuta mu mukono gwo ogende e Lamosugireyaadi. Kale bw'olituukayo onoonyezanga eyo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi, oyingire omugolokose ave mu baganda be, omuyingize mu kisenge eky'omunda. Olyoke oddire eccupa ey'amafuta ogafuke ku mutwe gwe oyogere nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Olyoke oggulewo oluggi odduke so tolwanga. Awo omulenzi nnabbi n'agenda e Lamosugireyaadi. Awo bwe yatuuka n'asanga abaami ab'omu ggye nga batudde. N'ayogera nti, ndiko kye ntumiddwa gy'oli, ggwe omwami. Yeeku n'ayogera nti, eri ani ku ffe ffenna? N'ayogera nti, eri ggwe omwami. N'agolokoka n'ayingira mu nnyumba, n'afuka amafuta ku mutwe gwe n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka w'abantu ba Mukama owa Isirayiri, era olikuba ennyumba ya Akabu mukama wo mpala n'eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu bange bannabbi, n'omusaayi gw'abaddu bonna aba Mukama eri omukono gwa Yezeberi. Kubanga ennyumba yonna eya Akabu erizikirira, era ndimalawo eri Akabu buli mwana wa bulenzi, n'oyo asibiddwa n'oyo atasibiddwa mu Isirayiri. Era ndifuula ennyumba ya Akabu okubanga ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati, era ng'ennyumba ya Baasa mutabani wa Akiya. N'embwa ziririira Yezeberi mu musiri ogw'e Yezuleeri, so tewaliba wa kumuziika. N'aggulawo oluggi n'adduka. Awo Yeeku n'afuluma n'ajja eri abaddu ba mukama we, ne waba amugamba nti, mirembe, kiki ekireese gy'oli olusajja luno olulalu? N'abagamba nti, omusajja mumumanyi n'ebigambo bye bwe bibadde. Ne boogera nti, olimba, tubuulire nno. N'ayogera nti, bw'ati bw'aŋŋambye nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Awo ne banguwa, ne baddira buli muntu ekyambalo kye, ne bakyaliira wansi we waggulu ku madaala, ne bafuwa ekkondeere nga boogera nti, Yeeku ye kabaka. Awo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi ne yeekobaana Yolaamu. Era Yolaamu yali ng'akuuma Lamosugireyaadi, ye ne Isirayiri yonna olwa Kazayeeri kabaka w'e Busuuli. Naye kabaka Yolaamu yali akomyewo okuwonera e Yezuleeri ebiwundu Abasuuli bye baamufumita bwe yalwana ne Kazayeeri kabaka w'e Busuuli. Awo Yeeku n'ayogera nti, obanga bwe mwagala bwe mutyo, kale waleme okubaawo anaawona, n'ava mu kibuga okugenda okukibuulira mu Yezuleeri. Awo Yeeku n'atambulira mu ggaali n'agenda e Yezuleeri, kubanga Yolaamu yali agalamidde eyo, era Akaziya kabaka wa Yuda yali aserengese okulambula Yolaamu. Awo omukuumi yali ayimiridde ku kigo mu Yezuleeri, n'alengera ekibiina kya Yeeku ng'ajja, n'ayogera nti, ndabye ekibiina. Yolaamu n'ayogera nti, ddira eyeebagala embalaasi otume okubasisinkana, ayogere nti, mirembe. Awo omu n'agenda nga yeebagadde embalaasi okumusisinkana, n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera kabaka nti, mirembe. Yeeku n'ayogera nti, emirembe ogifaako ki? Kyuka odde ennyuma wange. Omukuumi n'abuulira ng'ayogera nti, omubaka atuuse gye bali, naye tadda. Awo n'atuma owookubiri nga yeebagadde embalaasi, n'atuuka gye bali n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera kabaka nti, mirembe. Yeeku n'addamu nti, emirembe ogifaako ki? Kyuka odde ennyuma wange. Omukuumi n'abuulira ng'ayogera nti, atuuse gye bali, so tadda. Era entambula eriŋŋanga entambula ya Yeeku mutabani wa Nimusi, kubanga atambula ng'awulukuka. Yolaamu n'ayogera nti, muteeketeeke. Ne bateekateeka eggaali lye. Yolaamu kabaka wa Isirayiri ne Akaziya kabaka wa Yuda ne bafuluma, buli muntu mu ggaali lye, ne bafuluma okusisinkana Yeeku, ne bamusanga mu musiri gwa Nabosi Omuyezuleeri. Awo olwatuuka Yolaamu bwe yalaba Yeeku n'ayogera nti, mirembe Yeeku? N'addamu nti, mirembe ki? Obwenzi bwa nnyoko Yezeberi n'obulogo bwe nga bukyali bungi obwenkanidde awo. Yolaamu n'akyusa emikono gye, n'adduka n'agamba Akaziya nti, o Akaziya, waliwo olukwe.
Awo Yeeku n'anaanuula omutego gwe n'amaanyi ge gonna, n'alasa Yolaamu wakati w'emikono gye, akasaale ne kayitamu ne kagguka awali omutima, n'agwira mu ggaali lye. Awo Yeeku n'agamba Biddukaali omwami we nti, musitule omusuule mu musiri ogw'ekyalo kya Nabosi Omuyezuleeri, kubanga jjukira nze naawe bwe twabaagala, fembi nga tugoberera Akabu kitaawe, Mukama n'amuteekako omugugu guno nti, mazima nalabye jjo omusaayi gwa Nabosi n'omusaayi gw'abaana be, bw'ayogera Mukama, era ndikusasulira mu musiri guno, bw'ayogera Mukama. Kale nno musitule omusuule mu musiri ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama. Naye Akaziya kabaka wa Yuda bwe yalaba kino, n'addukira mu kkubo ery'omu nnyumba ey'olusuku. Yeeku n'amugoberera n'ayogera nti, mumuttire mu ggaali naye. Ne bamuttira awalinyirwa okugenda egguli ekiriraanye Ibuleyamu, n'addukira e Megiddo n'afiira eyo. Abaddu be ne bamusitulira mu ggaali ne bamutwala e Yerusaalemi, ne bamuziikira mu ntaana ye wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Awo mu mwaka ogw'11 ogwa Yolaamu mutabani wa Akabu, Akaziya n'atanula okufuga Yuda. Awo Yeeku bwe yatuuka e Yezuleeri, Yezeberi n'akiwulira, n'aziga amaaso ge, n'ayonja omutwe gwe, n'alingiza mu ddirisa. Awo Yeeku bwe yali ng'ayingira mu mulyango, n'ayogera nti, mirembe gwe Zimuli, omussi wa mukama wo? N'ayimusa amaaso ge eri eddirisa, n'ayogera nti, ani ali ku lwange? Ani? Abalaawe 2 oba 3 ne balingiza gy'ali. N'ayogera nti, mumusuule wansi. Awo ne bamusuula wansi. Omusaayi gwe ne gumansukirako ku kisenge ne ku mbalaasi, n'amulinnyirira n'ebigere. Awo bwe yayingira, n'alya, n'anywa, n'ayogera nti, mulabirire nno omukazi ono eyakolimirwa mu muziike, kubanga mwana wa kabaka. Ne bagenda okumuziika, naye ne batasangawo ku ye wabula ekiwanga n'ebigere n'ebibatu by'emikono gye. Kyebaava bakomawo ne bamubuulira. Naye n'ayogera nti, kino kye kigambo kya Mukama kye yayogerera mu muddu we Eriya Omutisubi ng'ayogera nti, embwa ziririira omubiri gwa Yezeberi mu musiri ogw'e Yezuleeri, n'omulambo gwa Yezeberi guliba ng'obusa ku ttale mu musiri ogw'e Yezuleeri. N'okwogera ne batayogera nti, ono ye Yezeberi.